Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula Mutule ate tutese namwe munawaye birowoozo kano kati abaga tuli mu kusoberwa endwadde kati ngaziwanisa amatanga abalala tebazuukuka bwe beebaka ekiro bukya bakaze abakyala wamu n'abaana ab'obuwala mu ggwanga Uganda balumbiddwa ekirwadde kya kansa w'omumwa gwa nnabaana kye wandibadde oyita cervical cancer. Okunoonyereza kw'ekitongole kya World Health Organization kulaga nti obulwadde buno 95 ku buli 100 buva ku HPV infections oba kye wandibadde oyita human papillomavirus nga akawuka kano kava mu bikolwa eby'okwegatta. Nateera mu program Tambula n'okumanya wano ku MRU TV tukuleetedde Dr. Asio Irene ng'atunnyonnyola ku bulwadde buno. Dr. Asio agamba nti omukyala oba omwana ow'obuwala asobola okufuna kansa ono singa yimidite ye ebanga esse. Cervical cancer asobola kujja atya? Cervical cancer asobola okujja singa immunity y'omukyala ebeera esse. Immunity gemaanyi g'omubiri olwanyisa endwadde singa ebeera esse, especially mu bantu abagenze nga bakula mu myaka, mu bakyala abakuze mu myaka, kisobola okuleetera omumwa okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana. Kuno ayongera n'annyonnyola nti singa omukyala yenna abeera ne infections ezitawona kisobola okumuviirako obulwadde buno. Mulimu abakyala ababeetolinga ne infections okumala ebbanga ddene, olwala candida, olwala UTI, obulwadde obwo bwafuuka bulwadde bugamba bannange musawo nze infection za candida ne UTI zaagaana okuwona. Naye oluusi zigaana okuwona kubanga omuntu gwe weegatta naye oluusi tafuna bujjanjabi, lwate n'ofuna obujjanjabi. Oddayo mu bifo byebimu toyileti ez'olukale gy'obupiikinga kuba abakyala tuli anatomically open. Ogenda mu kifo eky'olukale nga kiyina balesewo obuwuka bwa candida UTI kikwanguyira obupiikinga. So omukyala gy'okoma okulwala infections za candida ne UTI obuwuka buno oba bacteria zino zitandika okufiidinga ku bitundu byo ebyenjawulo mu reproductive system. Singa obuwuka buno bukontinuinga nga bufiidinga ku mumwa gwa nnabaana buwikeninga immunity y'omumwa gwa nnabaana birowibwa olusobola okudevelopinga cervical cancer. Dokita agenze mu maaso n'alambulula ku bubonero omukyala yenna oba omwana ow'obuwala kwayinza okulabira obulwadde buno singa abanga abufunye. Obubonero ndaba nti nina kansa w'omumwa gwa nnabaana infections nga teziwona okumala ebbanga ddene. Omumwa gwa nnabaana gusobola ozimba. Abakyala abamu ofuna bleeding n'okulukuta okumala ebbanga ddene. Dr. Asio ayongera okukubiriza abakyala okwewala ebintu bye bakozesa nga banaaba wansi mu bitundu byabwe eby'ekyama. Abakyala bakozesa kemiko ez'enjawulo. Twewale kemiko ze tunaaba mu bitundu by'ekyama n'ebintu eby'enjawulo bye tuteeka mu kitundu ekyo. Ekitundu ekyo kya designingibwa nga kirina obuwuka obulungi ze tuyita nomoflora ezikigaadinga ku mbeera embi eba ezze okukitabaala. Wandiggwamu essuubi olw'okuba nti olumbiddwa obulwadde buno. Ekyokuddamu kiri nti obulwadde buno buwona nga Dr. Asio bw'annyonnyola. Abantu bwe bafuna amawulire ga kansa gabakuba wala era n'abangi abali yenna beesinga bakkiriza era nga bamanyi nti kansa tawona. Ekituufu kiri nti kansa awona. Ne vaccine weeri lwakuba abantu abasinga tulina mentality embi ku vaccine okuva ku COVID-19. Gavumenti egenda kututta, baagala kututta bulabula naye okuva edda n'edda abantu bazze nga bagemebwa. Tubadde nga tugema abaana whooping cough, tetanus, diphtheria, endwadde ez'enjawulo. Vaccine ekola ki? Vaccine eprovidinga immunity yo amaanyi. Mubiri gwo ne gufuna antibodies ezigenda okulwanyisa endwadde ez'enjawulo mu mubiri gwo. So tukubiriza abaana ab'obuwala abali emyaka 12 okudda waggulu n'abakyala mugende ku malwaliro mufune vaccine. Ebyo nga bituli bubi muwulire n'okuzuula omusawo kukanira kuba abafere bawamba babula kawondera ne bakuba bulati